manyi bayinza ogikwatamu ne tetuna kyakukola tujja tutambulirawo. Gwe kwata account yo sharing abantu 10 buli muntu alina abantu 10 basobola okusharingira then ne tulyoka tugenda ku kirala. Njala mutangira abantu bano wammanga tulyoka tugende mu maaso. Njala mutagengere omukulu gwe bayita Pastor Bujingo abere ku video eno njala yose eri ko nyini nga kwali. Abayimbi mwenna mbetaga ku video eno oba wayingidde ejjo okuyimba oba olowooza okuyimba oba baludde mwenna mbetaga ku video eno. Njagala omukulembeze nga omulundo w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu video eno agibeereko oba omuntu yenna amuliraanye abere ku video eno. Njagalako n'omukulu gwe bayita Eddie Kenzo yabere ku video eno n'akabinjagako n'akabig talent abere ku video eno. Bannayuganda mwenna abali ku boda ya Uganda ne Congo namwe yalambere ku video eno. Tulyoka tutandike video eno bulungi nnyo nga teri muntu agamba saategedde saawulidde. Ompulidde bulungi nnyo. Okusingira ddala ngenda tutandika ne njala mumpitiro yo musajja eyayita Bujingo Pastor kanizina linnya muwande lya Pocha. So mumpitire Pocha wa House of Pigs Ministries International Church. Esangwa liko Stolenland nchiddamu. Mumpitire Pocha obeyita Pastor wa House of Pigs Ministries International Church wali ku Stolenland. Mumumpitire nchiddamu kiwandiika wansi. Okuva n'olwaliro eno church mu butongole enjiwadde linnya pya bagamba nze ntuuma amannya eno church bagita House of Pigs Ministries International esangibwa ku Stolenland gega amanya mapya gemba wadde budde bulungi nnyo bagita church bagita House of Pigs Ministries International Church esangibwa wali ku Stolenland mujulidde bulungi nnyo ye church ya Bujingo amanya mapya agalige badde tugakyusiza kati nga badde omululu gusembayo church ya Bujingo bagita House of Pigs Ministries International ngesangibwa wali ku Stolenland so Sikananirandi okitegedde bulungi nnyo oyo njagala naye abereko wano bulungi nnyo tuleka tugende maaso kati ndowooza kantandike n'ekigulalogi muntu agingira abantu bebagamba babeereko bulungi nnyo kati njala tutandike n'ekigulalogi tugende maaso bulungi nnyo era nga ntumiddeko mwenna abanyumirwa omwana wuno akiwandiise bulungi House of Pigs Ministries International Stolenland yeyo church ya Bujingo empya bemugenda ku Facebook ku Twitter ku TikTok gega amanya ga church apya ga Bujingo ja mugategedde bulungi nnyo House of Pigs Ministries International wali ku Stolenland yeyo church empya njala tutandike n'ekigulalogi kya leero tulyoke tugende mu maaso ya mu kigulalogi kya leero nno njala kigendere bannayuganda buli omu gy'osinzira okulabira katambi kano mu nsi yonna gye musiisidde. Kigulalogi kya leero kigenda bakwata kati era buli munsi aba yeefumiitirize lwaki ndeese ekigulalogi kino lwa leero okitegedde bulungi nnyo. Kivudde mu lugero olugamba nti oba mu lufumo lwe twogera nti oba lwe tufuma nti gowonyegere yali kusambya. Waliwo ekyalo kye bayita basite gye bagiyita gowonyegere ku lw'ebusaabalawo ng'oyise eno saidi z'ekibuye ng'onootera otutuuka eri waye salama muswanga lisimayo biki ebyawo waliwo wonyegere awo kati mwena batumiddeko abali awo ku siteegi ya gowonyegere leero ekigulalogi kiyisa wammwe kale mbalamusizaako mwenna ekigulalogi kigenda kuva mu kamanyomero k'olugero akaga nti gowonyegere yali kusambya. Lwaki ndeese ekigulalogi kino nga kiri mu gowonyegere yali kusambya? Bajjajjaffe butyo bayamba nnyo akabinja k'abatujju aka Yoseri ne banne okubalaga ekisa kya Mukama n'okubalaga omukwano naye batusasuddemu bukyayi na bussi. Nazzikuno Uganda yensi ebadde yaniriza buli muntu yenna omuyise gy'abayise nga yeetaaga obwetaavu ne tumuyamba. Wali weebuuzizaako akabinja kano kaafubutuka luddawa okuva n'olwaliro omuntu yenna nga omulaba alimu olusaayi olujja lwandala ddala nga lutuusi avuma avoola atyoboola atulugunya bannayuganda oyo bwe tuyita omunoonyi w'obuddamu refugee. Kati olugero lwaliro luvudde mu gowonyegere yali kusambya
ba refugee bano akabinja ka Museveni ne banne butyo bajja mu Uganda nga banoonya obuddamu ne kati batufuukidde ekyambika batufuukidde kagumba wegoga. Kirajjukira nti Uganda ebudamizza abantu bangi nnyo okuva mu Sudaani ey'amaserengeta okuva e Congo okuva e Rwanda ne Burundi n'ensi ezisinga obungi. Abantu bano batuukira mu nkambi za buddamu era ne bafuna obuddamu ne tuwewuunya. Omunoonyi w'obuddamu atuuka otya okuba kati ng'ate bwe bali mu bitongole bifuga gavumenti bwe bali mu bitongole bitulugunya n'okutta n'okuyingira buli lutalo lwali ku social media n'okubeera ku mawulire nga bavuma bannayuganda. Ekikwewuunyisa nno bano abasajja be tuyita abanoonyi b'obuddamu ba refugee abakulemberayo seti bahabulota basula mutano wa kale kyensi etemezedde esanga bisibe ne bakyalibe. Basiga ensigo ey'abasajja abatandise okuvvoona n'okuvuma buli muntu yonna gwe basanze naye ng'ate babuuza balina buyinza ki okuvvoola abantu nga tebuulina. Bagasseeko okutta bannayuganda ng'abatta enseeni ne babatta ebiyenje nga tewali bakuba ku mukono. Bagezezzaako nnyo buli kimu okulinyirira munnayuganda n'okuba ng'atuuse okweta mu ensi yagiddukemu nga bo basagambiza kwamuli oba basugumbiza busugumbiza ng'akimezezza okw'omusana. Wano wenneebuuliza oba olwali wentutte okutegeera obulungi lwaki ensi ezisinga obungi zigaana okuyingira mu ndagaano z'ensi yonna ezibudamya abantu abadduka entalo baali bakitegeerawo nti bw'obudamya abantu abasinga obungi bayinza okwefuulira gye bujjako ate ne bakufuukira ekizibu mu nsi yo. Kati wano wentegeredde olwa nti ensi ezimu ezitagaba refugee oba ezitakkiriza basaale mu kuyingira mu nsi zaazo zaali ntuufu nnyo nti ffe bajjajjaffe munnange bakikkiriza. Kati ate amaziga bazzukulu baabwe bali mu kusasula olwaliro nga barefugee abeefudde ekizibu be batandise okutta bazzukulu baabwe n'okubaliisa akakanja. So nno kyekibadde ekigulalo kyaleero njala tutandika vidiyo ey'olwaliro bulungi nnyo aŋŋambye tugenda gikwata ku sipiidi ya wansi. Ndowooza tutandikire wa information nanyingi nnyo tuzaka tutandikire wano olwaleero naye nga njagala mumpitire wano abayimbi bonna babeereko. Njagala pocha wa House of Pig Ministries International Church wali ku Storyland ugumuyita Pastor Bujingo abere ku video eno. Njagala Eddie Kenzo bereko abayimbi bonna mbere ku video eno n'abatuse kinno mu sharing video tutandike kuba tugenda tandika tutandise. All right, mukusookera ddala njala soka tegeeza bana Uganda mwenna ensonga zino wammanga zinabagambyeko mu video eri yabadde Sunday. Ensonga ezattisizza abaana be Kasese mwazitegedde bulungi nnyo era Museveni ali ku pressure y'amaanyi okulaga ensi nti kino kyabaddewo naye ekyabadde kigendulwa kya kino ekintu nakibategeezeza. Bali bategetinganya basajja n'abakazi abasiba Baganda bajje makomera gasinga obungi okwetoola Uganda babasenvule babatwale mu kitundu ekyo ku border amakomera gali ku border then basetinge ADF basetinge SFC oluvannyuma bagente ADF yalumbye batta abaana bannambye bonna okubamala mu nsi naye unfortunately nakikuba ne bakikyusa ne basala balumba amasomero gano. Story mugenda kulira nyingi nnyo nga bwenda bye story zisinga obungi naye ezo tutujja zigendamu. Naye mubadde mubanye ekigendulwa ekirala kikino. Lwaki Museveni yakoze ekintu kino biri ebintu bibiri. Yakubikozesezza ejjinja limu ku binyonyi bibiri. Story esooka bweti. Museveni e Congo babadde bamugobayo. Era nga mulaba ne bakomando ne bakomandas abadde badumira amagye ga Congo n'amagye ga mawanga amagatte agasanywa bitundu Congo gye badde egweri aga sadaka nga bamuwadde 24 hours ajye amagye nga bo bagate bakyayagala amagye magwira mu nsi yaabwe. Era bagamba tebagala amagye ga Congo, tebagala amagye ga Rwanda, tebagala ga Burundi, tebagala ga Kenya n'aga Uganda bagajje nga nabo gisimufungize. Kati nekibanga sente parliament ziyasindika okukola enguudo e Congo zonna batufera bufezi. Kati nga Museveni alina okuteekawo okulaba nti akola ekintu kyonna ekimusobozesa okuyingira e Congo by all means oba okuddayo nga tanakyagenda kwekwasa. Kwe kusindika SFC ku biragiro bye nga yambirwako mutabani w'omuhozi Kanyarugaba ne mukoddomuwe Muhanga Kahanga wepo n'omukulu gwe bayita birungi ne basetinga amagye ga SFC ne gajje gatta abaana abo ne Kasese. Kyebakoze ekyamagezi okwagala okubuzaabuza nga bano baga nti diversion ziba diversion olwaliro emisana tukutuku nga n'okukuba butonyerera abakulu bano basetinze essomero Muliro okugezako okubuza amawulire n'ebinono bye baga nti bijja kubeerawo ene badde diversion eno diversion okukyusa amawulire okwokya essomero eryo oba dormitories ezo diversion ezo zibadde diversion okwokya ekisibo ky'abaana abo
izo diversion kugeza kujjawo mawulire ekisagala kirwako yasagala kirwako ekyo bakikoze ngo kudiverting abantu okubajja ku kyekigenda basi kubanga ekintu kibatuddemu kati mulize bulungi nnyo nabagambye Museveni ali mu kutya ekibiina ky'amawanga amagatte ekya UN kirina footage alaga bulungi nnyo nti amagye agabadde gambadde ebyambalo bya UPDF gegasse abaana bano jukira UN erina satellite mu ggwanga lya Congo mwena abadde ku social media mbadde mulaba nga footage nga muganda nge pato omuntu wa wansi Uganda nga aleta footage owa satellite nga drones zimuwadde kati muto Museveni bamutegeeza nti UN erina footage eraga nti abaana bano ababalumbye tebavudde Congo yabadde inside job nga bwe nti SFC yassa abaana baso UN already yamuwandiikidde namugamba nti ebintu bimukola byobute mu birekera ffe tulina footage alaga nti tewali movement yonna ya muntu yasaze kuva Congo kujja Uganda kutta abaana bano it was an inside job eyakoleddwa amagye agabadde mbyambalo bya UPDF ate nga SFC yakikoze so bwe yategedde ekyo ali mu panic kwe kwocha dormitories izo nga yagala kukyusa amawulire ekyo mukitegedde bulungi kwe kwocha dormitories nga yagala kukyusa amawulire kubanga gamubugumye ategedde bamutegedde UN erina satellite e Congo nga satellite ene ekwata between Congo and Uganda okumontalinga border zonna okumanya kigenda maaso kati UN erina footage alaga nti kusabayokyereza n'okutta abaana abo tewabadde movement ya muntu yona bamagye gasaze kuva Congo kuyingira Uganda kwocha bana Uganda no it was an inside job ate era nga bakikoze bakimanyi kati okumala egobi mu kibe kikino kanda bete Museveni kuno kuoli kubanna kutumiza bakulete ne ba commanders bona ababalakise eyo yabadde iranye essomero njala tegeeze eggwanga nti ntegeezeddwa okusinira ku drone zange ez'enjawulo mu kampu ezo nti ku lunaku lwe bookya okutema n'okufumita emitayimbo mu baana abo abasirikale abali ku lanka eza wansi baawulira amasasi nga gavuga ne bawulira emiranga egiyitingana ne basalawo bafulume okugenda okutaasa bakomanda nti bonna abali mu barracks babagamba tewaba musirikale n'omu afuluma kugenda mu kitundu ekyo I'm a spokesperson consultant kuoli kahanga muwanga kuoli muhozi kuoli Museveni nkiddamu ba commandants ba barracks zonna ezadde zeetolodde ekitundu ekyo abasirikale abali ku Kotagali n'abalala abali balawuna bayagala bagende bakole okusevinga oba bagende bakole research mission ba commandants bonna bali mu barracks babagamba teba muntu yenna afuluma barracks ng'agenda okukola operation gye batamuwaddeeko biragiro butyo kiba kitegeeza bulungi nnyo UPDF yali ekimanyiiko nga SFC egenda otulugumbula abaana bano so abaana yoseeri yayabatta ngakosa SFC kubanga n'abaana bonna abategeeza bakama baabwe nti waliwo ekigenda maaso bonna babakutte bali mabuusu abasinga obungi baagala kudduka abatanategereka baagala kudduka kubanga bo bagambye eno mission twali tusobola okuyimiriza abaana bano obutabatta naye ndowooza abadde inside job era abaana bonna abadde balikisaba abategeeza bakulu bannaabwe bakama baabwe nti waddeyo kigenda maaso bonna bali mabuusu omusirikale yenna oli wa poliisi oba oli wa military oba oli wa UPDF mabuusu mukimanyi bakukwata ng'ojemedde ebiragiro ne bakuteeka mu kakomera ne bakuteeka mu kkomera eriri mu kkomera oba yinza okuteeka mu kinnya ne bakuzikako omusenyu n'osigalako omutwe wekka so kati kitegeeza nti Museveni mission yadde agimanyi abasirikale abadde bagenda okurescuinga abaana bano oba-okuinterviewinga mu mbeera eyo babaganye okufuluma era bacommandants balagidde nti abaana bonna abadde bafunye amagezi agenda okurescuinga abakwate kati Museveni kiki ekira kyogenda okugamba ensi ekyo mukitegedde point esembayo Museveni baali bamugobye Congo ne Rwanda ngera tebagalayo magye yabadde alina okukola ekintu kyonna ekisoboka okulabanga yekwasa ADF bajje batta abaana bano then ye afuna oluwenda olumuzaayo mu Kongo tewali international community egenda mukuba ku mukono kati kino yafunye kyekwaso okudde Kongo kubanga olutalo baade bamugobayo dde Kongo ndoza mukitegedde bulungi nnyo information gijagala tubawo oba update ku kintu ekyo kati njagala tugende ku video yandeese kansubire nti ngenda kusooka noono kansokeye muwe bibye tuve wano njala musalemu ka video buno muteeke ku social media wonna njala mu kansubire nti mukulu Niyonzimana Bujingo owa House of Pigs Ministries International Storyland otuuse bulungi nnyo
ekikundesezza amangu ne church yo gituma House of Pigs Ministries International kyekino wano wammanga. Ekyo kyekintu kinviriddeko okutuuma church yo amannya ago. House of Pigs Ministries International Storyland. Ekyo ekigintuumisiza church yo kubanga tokyasumba bantu kati osumba mbizzi. Nkiddamu. Ekintuumisiza church yo amannya ago amapya. House of Pigs Ministries International ku Storyland. Kubanga tokyasumba bantu osumba mbizzi. Ompulidde bulungi osumba mbizzi. In the normal circumstances teriyo church ekola bintu bino mu nsi yonna. Ekisookedde ddala w'omukulu. So kati mukulu ffe tukugamba nti ensi gy'olimu ndala nnyo ate naffe tuli mu nsi ndala nnyo. Ekintumisiza church yo amanya mapya n'engiyita House of Pigs Ministries International ku Storyland kyekino wano wammanga. Wasigala kulunda mbizzi na kusomesa mbizzi kyekituufu ky'olina okukola so si kwogera ku buli nsonga gy'obadde tolinaako mutwe n'amagulu. Awo nvuddewo. Tumaze okuvaawo njala tutandika empolampola bulungi nnyo. Ngera kuzanya ka video ko kano oba ne busikazanya mwakawulidde dda. Wagenze maaso n'ogamba nti weewuunya Kyagulanyi okuba nti yawaddeyo akakadde k'ensimbi mu kuziikako omugenzi Katole Bwama. Mukulu, gw'omu ku refugee abatayina background. Mu mateeka matuufu Bujingo tolina kuyimira mu kifo kyonna mu Uganda kwogera kubanga tolina status ekufula mu Uganda. Ng'oyimiridde awo ku House of Pigs Ministries International Storyland osobola okujjayo birth certificate yo n'ogiraga eggwanga bwe baakuzaalira mu Uganda. Tolina birth certificate wajjanga refugee. Tolina buyinza, tolina ssa lyonna mwolina kuyimirira kwogera ku nsonga zikwata ku ggwanga na kwogera ku bannayuganda. Mwolw'okuba mwolina cow mentality n'amannya agaakubangala gakulinganga enkumbi za tractor. At the moment wayokya Bible gwe n'owandiika eyo nga mulimu essula ezibbiri. Essula esooka bagiyita Susan Makula. Essula ey'okubiri bati Kyagulanyi Ssentamu. Ekusula ku mutwe nga nviiri. Naye yakuloga yenna Susan Makula maama ologa. Ate Susan Makula yakulogesa mpale za munda. Buli lwajjamu empale n'ajoozanga owunga. Kati mukulu Niyonzimaana Pastor Bujingo owa House of Pigs Ministries International ku Storyland wali ngera kutegeeza. Wayokya Bible gwe giwasangawo emaze emyaka obufukunya n'owandika eyo nga mulimu essula ezibbiri. Esooka bagita Susan Makula ey'okuli bagita Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye ng'esinga okutawaanya bagita Robert Kyagulanyi Ssentamu. Eri endala ya Susan Makula ye nga yo nnyini yo gwe wagiwandikamu essula eyo yakuloga ati yakulogesa mpale za munda. Jukira luvannyuma lwa ssaawa mukaaga oba olunaku aba alina okwoza empale y'omunda kati lwajoozanga owunga. Yensonga lwaki nti omwogerako nnyo era omutambulirako nnyo buli kimu kyoyogera obeera ku Susan Makula. Kati mukulu kasita wayokya Bible kiba kitegeeza nti weewa amanda mu mbugo tokyalina ky'obuulira abantu gwe somesa mboozi zo wakati wa mukyalawo eyakulogesa empale z'omunda nti lwajoozanga owunga ne Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ojja kuba bulungi kuba Kyagulanyi tajja kukuddamu. Kati wantusimbudde katugende bulungi nnyo tutandike. Njala soka kusomesa. Sabo mukulu nannyini House of Pigs Ministries International Pastor Niyonzima oba Niyonzimaana Bujingo. Njala kusomesa era ompulirize bulungi nnyo. Engeri gy'otali musajja Muganda ng'oli musajja Munyarwanda refugee omunoonyi w'obuddamu olina by'otamanyi. Wano waffe mu Uganda ne mu Buganda omuntu bw'afa tebawa bbaluwa oba tebayita bantu kujja kuziika oba kungubaga. Abantu bakuŋŋaana bokka. Kyekisookera ddala. Ekyokubiri, amataaba oba amawogo tebasalira muntu mabogo g'alina kuleeta. Kyekisookera ddala. Mu Buganda ne mu Uganda tetuteekawo mutemwa gwasalira nti gw'ono ojja kuleeta ssente bwe ziti.
ale kuno kujjukiza fo bulombolombo nene no bwafo Waganda ne mu Uganda nti ekyagayisanga amataaba oba ekyagayisanga olubugo nti edda musajja mukulu omuntu ena kukyala bwafa omuntu yenna yatambula ng'okujja ku Lumbuye yajjanga n'olubugo olukalu kyovula nti baga twamuzikisiza embugo bweziti buli muntu yajjanga n'olubugo oba omuntu azira mutwalo oba azira lubugo lukalu aba aziise kubanga omuntu afudde tagenda kudda kumanya ni yamuwadde sinatamuwadde kale mukulu jala kutegeeza golokuwulira fijo omunonyi w'obuda musajja omujala tamanyi bulombolombo nende ng'oyogerera mbaddannyini bulombolombo njagala osooka owumuze wansi engala byo sina kindi onoonye woyina okgenda bakulogole ng'obudde bukyali otherwise oli musajja muloge Suzan Makulu yakuloga yakulekamu kasala kkubo ate yakulogesa mpale za munda buli luvannyuma lwa ssaawa mukaaga oba olunaku alina ogijjamu ojooza lw'ajoozanga otabuka awo sigenda kulwako njagadde kusomesa mu Buganda omuntu bwafa temuwandiikira abantu bagenda kuzika bajja kulumbe we don't invite mourners bwe bulombole bwonna mu Uganda ne mu Buganda ekyokubiri mu Buganda tetusala babugo tetusala mataaba nedda in fact edda mu Buganda tebaleetanga na ssente mu Buganda buli muntu yaleetanga kyasobola okukola mu lumbe abaati abango bokusenya enkuba zireetanga abaleeta emmere ne bagikola nebeerawo abafumba abagabula n'ababudaabuda omuntu babamufiro be bafiiriddwa go bayita Obuganda kati gwe wazze n'otandika okwogera kuba tukimanyi nti oli mu House Project kyengenda okutegeeza abantu bwe mbeera mu House Project twagala muwe ekitiibwa n'eggwanga Uganda lye mwajjamu nga barefugee mwene bannansi bayo ekitiibwa kubanga sirwajja okwota asinga nnyinimu entannama mukulu njala kutegeeza amataaba tebagagerera muntu ate okufa mu Buganda buli muntu waddemba okujja okuziika kyobona tebaga nti eno mmere ya lumbe n'ataaka abakola ki alya kati mulwokuba mwamanyira nti buli muntu bwakola ekintu mugenda mutambulirako mukulu mwe muli enswera ezinoonye buli ewali ekiwunya Kyagulanyi tali mu kika ky'abantu abo era Kyagulanyi yakulaza obuvunaanyizibwa mu bantu bonna yali bale tajja kuziika naye olwokuba ti musajja muganda mwenna Uganda yasize n'aga nti mu Buganda akalombolombo kali nti obafu tuziike bafu bannaffe n'agenda ate ekikwewuunyisa gwe waga nti owadde miliyoni 5 eri omumbe wa Parliament bawadde emitwalo 20 Robert Kyagulanyi Ssenta mukama Museveni muhozi bamuganye okuyimba kati emyaka gigenda mu 5 takola naye ate mukama wange kankubuuzeebu ssente ozijja Robert Kyagulanyi Ssenta munawe osooka tulekemu ate ssente ozijjawa one bakugana okuyimba ebbanga lyonna tokyayimba busaabala nate kyakola ssente z'owayo kubona akuvuna n'okuwayo ssente ate nga tolina ssente naye buli musajja amanya wateeka obuma bwe naye nga ono akuvuna n'okuwayo akakadde ndowooza yandibadde yeetereza olw'ensonga nti omugenzi tasobola kudda kumanya ani yawadde miliyoni 10 ani yawadde miliyoni 5 ani yawadde mabugo gati yaba yagenze so amabugo tetugagerera muntu ate okuzika tetugaba bbaluwa kubanga mugiramu batamiivu mugiramu abanyi b'enjaga mugiramu bategeera n'abatategeera naye ng'ekikulu kya byonna kukingiriza oba kuwerekera ku oyo omugenzi yenna mukamba abawumuza ebintu bekati nooza otegedde bulungi mu Buganda situwagala social media otandike kwasamirira ng'akagiga akakalu akali ku mudaala kayiseemu enswera nga tosobola kumanya bulombolombo na nnono mu kitundu w'oyimiridde so nkutegeezeza bulungi nnyo kitegedde bulungi nnyo terera mulayini bulungi nnyo bw'ona omala okutereera ojja kutereera bulungi nnyo kubanga Kyagulanyi si kirasiyo kye kisooka ekyokubiri si wantegeerayo ekyokusatu oyogedde ebigambo bingi nnyo ng'omukyokuza tali kuddamu ate tali kuddamu era ojja kufiira mu firimu yo ensonga lwaki omwami ono avudde ku mulimu gw'okuba nti abuulira enjiri yayokya bayibuli gye yasangawo kyalina okubuulira Kyagulanyi na mukazi we Season Makula nakugambako ng'abantu bonna tebannatandika kukwogerako ne nkugamba nze ntudde wano omutale gulama kafoomu kange nkusiba obudde bw'omala ng'ovuma Robert Kyagulanyi Ssenta bufubeeko nnyo obutaswaza busajja bwo kubanga omukyalo oli guwaleka n'osula noga nti akulukuta akutaddeko amaaso abiri nti wadduka ku ye n'ogenda ewanneekolera gyange naye nga nakugambirawo ddewa nti neekolera gyange togenda mujjamu kiwanga wadde omwana omulema kati obudde bw'omala ng'oli ku Robert Kyagulanyi Ssenta wandibadde obukozesa nnyo okukozesa omubiri gwo n'obwongo bwo okulanga ofunisa omukazi oyo olubuto oleme kuswaza mukyalo oli guwaga nti yali atonyolokoka n'omuddukako ono omukazi mugenda ebbanga lya myaka emeka aganye ofuna olubuto wadde akaana akalema ate nga nakugamba it is impossible omukyalo oyo okuzaalira 1 oli ku nneekolera gyange 2 oli state agent ali ku mission 3
oli mubbi yajja kubba. Ekyokusatu tayisobola kuzaala olw'ensonga emirimu gye yali akola n'ekolera gyange mu kasino. Kasino kye kifo bazannyira zzaala ow'omutendera oguli ku kika ekyawaggulu si buli kireresi nti abeere mu kasino. Omukyalo oyo yalinganga nnyongereza mu kasino nga buli mugagga yenna awangula omukyalo omuweresako nga nnyongeza ogenda okusanyusa omugagga oyo. Be bawala bosanga mu kasino nga baweweta abagagga mu nviiri mu bitundu byabwe ebyokubasanyusamu omugagga atole ssente. Kati ssebo oli kunneekolera gyange eyakeera enkya n'afuna omulimu kasino oba ani yamukuseerera sitaani alina effujjo n'akujja ku maka gateredde n'akuleeta ku nkwaya gye y'omukazi gy'okalakata okuva ku Monday paka ku Friday, mwaka ku mwaka, mwezi ku mwaka aganya ofuna olubuto. Kati ekyo kibonerezo kalina kyakuwa kukumanyira abantu. Nakugamba toli mufuna mu lubuto kubanga abo abakyala ebbanga ne mazinga balina experience mu kukola ebintu ebyo. Nabaana ayinza okuba nga yakyuka nga yaddamira nnamiro. Kati gwe ne bona okola otya mu kifo ky'okufuna obuddo otereze famire zo otereze famire ne mukazi wo musobole okufuna omwana. Kubanga singa bali n'omwana w'okulabira omwana oyo ku myaka gye yandibadde yeeraliikirira nnyo kiteewo kubanga bamukalakata okuva ku makya paka ku Monday. Naye olwokuba toyina mwana afuuka kiwemmemeko kyekikola otandika okuwulira enjiri etakwatagana. Owulidde mukulu? Kati gwe obudde obutwala osinga obungi ng'oli ku neekolera gyange omufunisa olubuto others Kyagulanyi muveeko. House of Pigs Ministries International nkusiba na kino kiddamu. Zino embizi zo z'oteeka ne zeevuluga mu ttaka. Wandibadde oziyamba at least n'ozimba olumuzi bbiri. Mwotereka ebyuma byo ne mubatwala okwejjusa kubanga nabo kye baliko tebakimanyi. Naye abantu tebakimanyi nti oli mupangisa. Ekikuvumisa Kyagulanyi kubanga oli state agent muli Muhoozi Project 1. Ekyo kyolina okukola kubanga Muhoozi n'anyiga ku makya eyo ku Storyland gwe gy'oyita Kanani ajja kugoba otolina kyogenda kugamba ndiga zobbidde emyaka 10 ng'ozigamba ogenda kuzimba church ng'ate ssente njagala enseemanye. Muhoozi y'omu ku ba Director General aba M23. Pastor Niyonzimana owa House of Pigs Ministries International ye Bujingo y'omu ku bakomandanti ba M23 ekibinja ky'Abanyarwanda abali mu kulwanyisa eggwanga lya Congo. Ssente z'abakuŋŋaanyamu zonna zisindikibwa ne zigenda e Congo okulwana okuyiwa omusaayi. Kati mwe bambi Endiga mwezaabula njala bategeeza temulisobola kulawadde ku musingi gwa kyaki kubanga ettaka siri oyo Pastor Bunyongo, ettaka lya Muhoozi Kanyarugwa mukama we. Bwe mba mwagala okutegeera nti ettaka lya Muhoozi ye kennyini mukama akeera amujjulule oba Muhoozi gavumenti ekyuke gye bujjo kati mujja kutegeera nti omusajja abafera kubanga ye aliwo nga muferinga mule bwayogera kubanga buli kimu abuukira kibuukire. Ekisooka kati yafuuse buloga mu kifo ky'omugenzi Paul Katolwama bazizzaawo ono kubanga abuukira buli kimu. N'olw'ensonga omwami ono saagala nnyo tumuwe budde naye nga njagala ategeere nti ebintu byonna byali mu kukola kubikola bikyamu kuba omusajja gwalula tamuliiko ate nga akimanyi bulungi nnyo tali muddamu. So mukulu gwe buwulira embizizo nga gwe nawe azikulembera bw'oli zolo mukole mulina okukola naye ng'ojja kubaako wokoma kubanga ojja kuba bulungi. Ekisooka oli munonyi wa buddamu okusaba birth certificate bw'ogireeta nva ku social media ng'ekulaga gye wazaalibwa tosobola giragayo. Ekyo nakyo kiri awo. So njagadde otegeeza bannayuganda mwenna nti abantu bano bennyini be batulinako obuzibu kubanga omubuuza certificate gye bamuzaalira nga tagirina naye ng'ate bamu ku basinga okuvuma n'okukyankalanya mu Uganda wonna. Era bwe twogerera y'ensonga lwaki nti omwami ono afuba nnyo okuteeka Robert Kyagulanyi ssentamu wansi kubanga balina ekigendererwa kya Muhoozi Project okuba nti bakola ekintu ekyo. Kati ndowooza musooke muwulirize bulungi nnyo. Kino ngenda kisaba obukulembeze wange okiwulize bulungi nnyo. Oba mwenna mwakitegeddeko bulungi. Mu politics mubeeramu emitendera mingi nnyo mw'osobola okukubira eneme oba omulabe wo oba opponent wo. Waliwo kye tuyita psychological torture. Kati ebigambo bino bakozesa ku makya ne bajja vuma Robert Kyagulanyi ssentamu kiki kati bavudde embiri y'okwagala omutta biki kati bamukozesa bamulumba na psychological torture gye bamukolawo kati. Gamba okuteekako ebintu bikyamu buli kyokoze ne bakiraba nga kiri kifu tekisawuna kukola mu public
kati bwotaba wa mutima mugumu nnyo bano bakikozesa okukuba nga n'abawagizi bagwamu amaanyi n'ekyagulanyi gwe mmanyi ebbanga lyayise bivumo ago si mawulire kati njala kudda kweno point ngende ku Kenzo kuba manyi nti atuuse 1 Bujingo oli yewaita pasta ne mwenda bana bebafuza bamalo bakyagulanyi center mjala soka bategeza omukozi wa government asasua abera public servant era public service emugerera omusala gwa inofuna Robert Kyagulanyi Center is just a mere party president oba mukulembeze wa kibiina babera mukulembeze wa kibiina mogamba afuna omusala mu government nedda tafuna musala mu government Robert Kyagulanyi Center mwagenda okujja ofuzi nga ina sente ze ate ne bina byofuzi bakuwa sente buli mwaka lugugwa ko bina okulaga ensasa ninge jizikosiza mu sente ezo okuvedda DPF na sente FDSF na sente UPCF na sente lwaki webuze kituza ku Robert Kyagulanyi Center bamugamba nti mukozi wa government afuna omusala talina wafuna musala kubanga oyagamba Robert Kyagulanyi Center mukozi wa government bamusasula omusala alete voucher ke katabo omuntu yenna agenda ofuna sente wasayininga ati sente nzifunye era omuwendo bweguti gwenjagala pastor Bujingo olete voucher Robert Kyagulanyi Center mu wafunira sente nga zisayininga buli mwezi nti azifuna zo zivudde mu government si mukozi wa government no ebyobufuzi oba political parties omutemwa sereza baba waziva ku musolo gwa gwanga kubanga mu byobufuzi ibina byobufuzi binofuna sente okutambuza emirimu gyazo naddala ng'ekibiina kye kiridinga oba opposition so ezo sente omutemwa ogujja ku muga billion 3 zafuna tafuna akuwadde n'ekikumbakulu nabagamba dda n'engambo oyo gashumba ne bannabo batambuza propaganda muleete voucher oba muleete olukalalo nda Kyagulanyi kwafundira sente nga ziri obumbi busatu oba milioni 2 milioni emulete olukalalo lwabalema mukera ku TV ne mwogere bikikinike ne mulimba abantu kubanga muga tukola propaganda fere tukola propaganda tubakubisa mazima gwekera ku TV ojene voucher oba ojene invoice yonna Robert Kyagulanyi Center mu kwawandika nga ayina byasaba obanga ayina wasayininga ati afuna sente ensejja kutegeera negwe okujja ku TV nolimba abantu Robert Kyagulanyi Center afuna sente ziri luddawa mwe muli mu government muina access ku mpapula zonna ku documentaries mu ku documents osobola kujja ne documents oba muzijja ku NASA we don't care kubanga we shall verify those documents later after nemanga temuze na facts kulaga Robert Kyagulanyi Center mu wano wasayininga center afuna bwezi tumulekerawo okulimba abantu bakulu bategeera mukitegedde bulungi nnyo so sagala muddemu kubuuza abantu bintu bya kisiru buli basajja bakulu gashumbo yino omwana akokolimye gwe kenyini ekikulemesezza okuwasa kawumenta tokyalina buwongo kawala ko kali ku internet kazunga kalinga kaliko ebyowongo wagana okabuulira nawe toli mubuulire owoza sisimuka kumbi woyisi mulimiddwa okutegeera bwe mugu watuufu ate ng'era mmwe kabinja ke kamu akabarefugya batutawaanya abasinga okuvuma Kyagulanyi Center mu nabamu n'ebyobufuzi bya Uganda okutta bannayuganda kabinja ke kamu akabarefugyi akava mu refugee camps ne kayingira eggwanga tekatufuukidde ekizibu mwe barefugyi abatayagala kumanya nti muli mu Uganda ngati mwagala kufutubala ku bannayuganda mwetereze kati ekyo nkimaze njagala genda ku nsonga eyandese enkulu kati kansubira nti mukulu Edirisa Musuuza otuuse bulungi nnyo bwe nkukwateko nawe kufundikira olwaleero kansubira nti ba musician bona batuuse ekisookera ddala njala tutandike bwe tuti njala tutandike bwe tuti ekira Bujingo karo kasembayo gyoli oyina business nyingi zoddukanya tewali akuyingirira ffera bantu bo negano gana amazzi g'eŋŋamiya g'otunda gwengoza otunda oyiro owoki oyiro obyafaayo tunda amazzi g'eŋŋamiya ofere bantu bo kubanga bukyango gatunda tewali yali yaguze mmotoka wadde yali avudde mu bizibu so tunda amazzi g'eŋŋamiya goyita olive oil oba goyita hole oil gutunda amazzi g'eŋŋamiya zo oba ogajja luddawa oba gajja Dubai oba gajja Saudi Arabia oba Isirairi tunda amazzi g'eŋŋamiya zo kubanga tegali kigakoze gwefera bantu bo sigala mu kyakiyo so gwe nkufundikidde n'amazzi g'eŋŋamiya go b'otunda sigala mu business zo kati nga sinagenda ku Musuuza njagala musoke mule ebifaananyi bino
ntegeddeko nti waliwo meeting ezituula mu refugee camp Entebbe ne Nakasero nga bali mu kutya olwayo. Njagala bazuumira ebifaananyi bino ngenda kumala kimu kiposting mwetegeze kigenda mu maaso. Guno omukolo nagubalagadda kati ndekifaananyi kyengenda obbalaga. Embeera y'ono omusajja batandise omukola mu mbeera ya Ssaabasajja Kabaka gye badde bamukolamu kamera zibeera wala tebamutuukira mubalaga yeeke nnyini. Era kyovula ku luli bamaleeta ku Zoom tebamuleeta naye omusajja ono y'ono oli gino kati ebifaananyi bino babimukubidde wala. Njagala olwo ekifaananyi kino kyetegereze bulungi nnyo mulyoke mutegeere lwaki bamukubira ebifaananyi ewala. Ngenda kipostinga ne bwe daba nkipostinze bakimukubidde mu benzi ye ng'atudde. Gwe kennyini ogenda kyetegerezo olabe nti omusajja embeera gy'alimu. Ezo z'engalo bwe zifaanana ono y'ono wano bw'afaana simenti musobola okyetegereza. Engalo muziraba zizo ziba buse n'okubabuka. Feesi yenna eyiisa alinga myaka 87. Engalo muziraba bulungi nnyo. Wuuyo ngenda kipostinga nga nvudde ku live kuno. Engalo muziraba ziizo. Ono bwati bwafa ali mu benzi naye nga bamukubidde mu flat distance mu benzi ye. Mumulabuludde engalo wezifaana ziizo. Wamukire bulungi nnyo. Kansoke mbatereyo face bulungi nnyo mugirayo bulungi nnyo bwati bwafaanana ezo z'engalo. Mujja kiraba nga nkitadde ku page. Mujja kizoomenga bulungi mulyoke mutegere bwafaana omutuufu. Mutyoge mumanye nti obudde bumuweddeko meeting ezituula banoonyaani na butye bagenda okukola ekintu kino nga ono musajja takiwuuyo bwafaana bwate. Kati laba engalo bwe zifaana ziizo. Oziraba? Ngenda kibapostingira. Ekifaananyi sinze nakikubye nayo post yakikubye nze ne nzijjamu ekifaananyi kimu ne nkizoominga kubanga tebasobola balaga bintu bino. Lozo kitegedde bulungi nnyo. Kitegeera. Mutegeere bulungi nnyo ku nsonga eyo. Awo tuvuddewo kati ka video njagala katandike bulungi nnyo. Tutandise tutya. Tutandike manjala mukwata mpolo omuvubuka ono. Okusookera ddala nabateerera video gye tuyita old is gold mugire bulungi nnyo abatannagira mujja kudde mugirabe nga mugenda okulaba eno musooke muwulize bulungi nnyo mission y'omusajja ono. Katutandise na kano ka video ngenda kazanyako eddakiika emuzanye n'akala tulyoke tutandike bulungi information. Nolina komala okusako volume. Kamugenzi isima gye tugenda otandikira mbatwale ku information ginabaleetedde olwaleero buli omu agenda kutya. Setuganda ina billioni nnyo kulwanyisa Bobi Wine. Do you know what happened that night? Yali atutisiza Kenzo. Omanyi ange yali mu population. Nakira ku machane yeetonda. Fena atulekaawo. Ogenze nga tokyadda. Sajja tukatabukidde tukagambye ebigambo kakaage bikaawa. N'atulekaawo. Covid banzija wano. Ne bampita nga Kenzo akomyewo. Ng'ali mu fairway hotel. Adda mistiru. Fairway. Fairway wabako fairway wagenda mistake. Kati yali mu fairway wano ne bangamba ikiri fairway naye mujenga baba bise covid ne batujja batubise bise tumusanga nga bamuwa phone number mu gym situla byuma nganyirira. Sorry. Musajja natugamba sente ezize nazo za kulwanyisa mu ki musajja Bobi Wine. Awo sigenda kulwawo mukawulidde bulungi nnyo. Njagala nzanye na kano tulyoke tugende ku kyatuleese. Nja kuyiwawo omubiri nja kuwagira Museveni ate nja kubalemesa. Obutongole akatambi katandise kakabavire ku ntono. Okusookera ddala mbalamusizaako omulundi ogwokubiri bannayuganda mwenna. Kansubira nti Kenzo atuuse ne ttiimu ye yonna ne mukulembezanga omululu lwa Kyagulanyi Ssentamu otuuse. Njagala buulize ebigambo bino byennyini byennyini byengenda obbagamba olwaliro.
then mujja ko demolana video je nataddeyo jo ku sawa zadde sawa 2 mugigoberere eriko old is gold mukwasaganye video ya myaka 3 emabega nga yenna yogera ku muvubuko ono byakole sawa zino bigenda maaso kati njala kuongera ko kyebotamanyi n'abayimbi kyebatamanyi then ya mwawule besiridde ku musumali gusembe mu coffee tukole ekirala nga ntandika kino nkiddamu tekiri ku federation y'abayimbi nedda Eddie Kenzo n'akabinja ke balwana lya bufuzi ngera mission yaabwe oba ekigendwa kyabwe kituufu kya kusuula Robert Kyagulanyi Sentamu EEK Bobby Wine era nga mission eno yamuweebwa Yoseri tibahabolo tabasula mutano wa kalensi tetamizazi ensanga bisibe mukama we Jeno Salim Sare akanda nako George ne mutabani we Muhozi Kanyerugaba beba mu mission eno nga yambibwako n'amagye oba agents ba SFC abamu ekigendo ekituufu kya kulwana Robert Kyagulanyi Sentamu so si federation nga mukiwulidde mu ntandikwa omwami ono alina obubinja bw'abalwanyi ku online era alina obubinja bwa online obukulirwa abantu b'engendo basomera ng'omulimu gwabwe kukeera kuvuma Kyagulanyi kukeera kujerega Kyagulanyi na kukeera kutambuza Muhozi project mu buli WhatsApp group ne ku social media obubinja buno we buli bulungira basomera amanya gaabwo abantu ababukulira bikiba kola na buli kimu kitegere bulungi nnyo kati kyatandika kitya mu video lijja batereje mujjo okulaba omwami on mission nga ave Bulaya mission ya judge maniti ya kulwanisa Robert Kyagulanyi Sentamu njagala government njagala nsetegere nti Eddie Kenzo mission ye ya kusula Robert Kyagulanyi Sentamu mu ngeri yonna nga akozesa state machineries era tegeze public nti awasula ku Mistil Hotel wonna bamuwa obwe kusula wo nga akola emirimu gya state era ina abasirikale amutambulirako era olwajja lwe yakomawo e Uganda yasinkana obubinja bwe bwakulembera n'abugamba tulina omulimu omunene nnyo gwa kulwana Robert Kyagulanyi Sentamu eke Bobby Wine n'abasuubiza nti sente weziri era agenda zibawa olunaku lwennyini lwe yatuula olunaku lwennyini lwe yakomawo lwe yabagamba ekigambo ekyo nga tuyingira ebiseera bya COVID-19 omukulu ono bw'akomawo yayita olukuŋŋaana Salama Munyonyo n'aluyita teyayita bamawulire yayita obinja bwe bwonna bw'engendo basomera ne musinkana n'awa mission nti yakulwanyisa Robert Kyagulanyi Sentamu n'ayogera ebigambo bingi n'ateekamu n'ebyokuwaayira yatuuka n'okugamba nti boyo oyo ampanana ate nange muwanana yabbako n'ennyimba zange kati ate nze siri ku sayidi ye tuli ku sayidi wagira muzeeyi ne gavumenti kati tulina omulimu gw'okukola tulyoke tumubbe naye ategeere era amajege ago online ne gatandika emirimu yagamba timu ye enwanyi ey'oku online n'agigamba nti tuyinanga okuvuma Robert Kyagulanyi Sentamu mpaka lwe tunamuggusa ffe nga tufuna omusimbi gwaffe era yakulyetingawo associations nyingi nnyo ezimusupportinga n'okumukuuma ku social media n'abamu atambula nabo kati ngenda basomera ebintu bino mugenda tutegeera mu 2021 ayongerako groups endala ziya creatinga era nga zino zisasulwa ensimbi bwayongerako group zino n'abaako n'emu endala gye yafuna nga eyambibwako omu state agent ngengendo bategeeza okuba nti naye yamuyambako kumuconnectinga ku bikonge ebirala asobole okuba nti ayita mu mulimu guno ogw'okuba nti akola ki bavuma Robert Kyagulanyi Sentamu buli lunaku olukya group ye esooka bagiyita Big Talent Funds Club Association kati omwami ono mu kwagala ensimbi akulyetinzebwa association obusukka mu 5 mu kwagala ensimbi akulyetinzebwa associations obusukka 5 bono nga alina ba state agents ababokozesa okukola proposals nebazisindika wasale musale mu government okufuna yensimbi butyo okuteekawo federation yeno tebakulya nsimbi Kenzo yabadde akimanyiko bulungi nnyo nti federation yawandiikibwa dda
nga akimanyi copyright law eriyo n'abagiwandika dda bagidraftinga dda eno federation yadataddewo yabadde ataddewo akabinja ako aka federation ng'agenda kakozesa okufuna ssente okuva mu kamwe Salimu Sale ng'era ayagala kwongera ku majeege agagenda okulwana Robert Kyagulanyi Center mu politically naye ng'abamu teyawudde kizibu nti abamu teyawudde ensonga lwaki abayise okubeera mu federation eno ye abayise ng'abayimbi tebagenda mu federation nenga ekigendwa tebakitegedde nkulayirira abakitegedde nti politically alwanyisa Robert Kyagulanyi Center mu abamu badduse dda tebakyali mu federation nkiddamu abategedde oluvannyuma nti ono omwami mission y'essi ya federation wabula alwanyisa Robert Kyagulanyi Center mu politically nga bamaze otegera ebigendererwa oluvannyuma federation entuufu okuvayo nga registeringwa mu mateeka nga ne copyright law yawandiikibwa dda weeri bo bagize batandika okwebuuza omusajja atugamba nti ayagala alwanira bayimbi talina the draft ya copyright tetulina wadde ebigendererwa wano naye ate baagala sente zaaki kati babuukidde abasinga obuli bategeera nti omusajja ono alina ekigendererwa ekikye kati eyemu ku gurupu erwana entalo z'omusajja ono n'okulietinga club zonna ezibadde ziguma Kyagulanyi ezigoberera omukulu oyo tugenda mu maaso tukyatambula kati gano ge mannya gakulira obubondo obw'enjawulo obutambuza propaganda blackmail nga buno busasulibwa mu Hoze project ate nga yabukozesa gegana amanya buli anawulirako erinnya lye Mukama akusaasire asookera ddala bamuyita Bateesa Shafik oba gwe bayita Fik Love asookera ddala kulaba bamuyita Bateesa Shafik oba gwe bayita Fik Love abasinga obungi mu manyi kuliko Magambo Hassan ndowooza abasinga obungi mu manyi kuliko senga wa Amal ono bamuyita Rema naye kwali kuliko omwami omulala bamuyita Baroni Yugi oba Baroni Yugi naye kwali kuliko omwami omulala bayita Faizo ono Faizo y'omu ku bantu abali bakola ne Waiki Benda nga yakajja kuliko Kim Styles ono naye mwali mu kabinja ako kuliko Pop wa Kenzo ono naye kwali kabinja ako kuliko gwe bayita Mantini Beta kwali kabinja ako kuliko omulala bamuyita Mosh bamufuna omulimu State Council atali Mosh ono wa People Power kuliko Shaks Yugi ono ye ekitebe kye kituula Ntebe gy'abeera then Waiki Benda mutabani wa Alex Mpamire omusajja eyali akola mu KCCA ngira ne wandali nga mutabani we nga Waiki Benda ke kabinja ako akali mu kulwana Robert Kyagulanyi Center mu nenga kakola emirimu egiri political mu side ey'okuvuma okujerega okutyobola ng'ate bano abalabo n'abadde mu federation nga tebakimanyi buwulidde bulungi nyamanya nga baddiremu kuliko Bateesa Shafik ono bamuyita Fik Love kuliko Magambo Hassan kuliko omukyala bamuwala bamuyita Peace kuliko senga wa Amal mu bracket bamuyita Rema kuliko Baroni Yugi kuliko Faizo ono nga yatandika okukola ng'akola n'omukulu gwe bayita Yaki Benda kuliko Kim Styles kuliko Poppy wa Kenzo kuliko Mantini Beta kuliko Mosh kati yakola mu KCC bamuwa omulimu so si Mosh wa Nope kuliko Shaks Yugi ono yenga abesinga Ntebe abasinga obungi mumanyi ne Yaki Benda yennyini ono w'endali naye kwali eyeyita omuyimbi ate ng'ono amanya ge naye y'omukabinja kali kembagambye eti kitaawe ne yali munyonyi w'obuddamu kitaawe ye Alex Mpamire yakolanga mu KCCA Kampala City Council Authority nga naye yali wandali nga mutabani we mwana mugimu ava ku ngozi era embwa ezalambwa ne bogisanga London esigala mbwa era ejja kuzaalira embwa kati endaliza ya Kibenda yajonka nyongeza ava ko kitaawe mutegedde bulungi nnyo kati ake kabinja kati ezo zimu ku tiimu ezatondebwawo Eddie Kenzo okuba nti muzimu yamba naye nga tiimu zino zonna bw'oziraba ate mulimu bakafulu abayambako ate omukulu SK Mbuga okutandika TV ye nga deal yagifuna okuva mu state okuba nga akola ebintu ebyo era nga n'omukyala gwe bayita Fulu Doti yali mu missioni bweziteze ekikabo ekityo okuba nti batandika TV y'omukulu SK Mbuga tugenda maaso butyo bagenda maaso mu 2020
ono mukulu Kenzo yayongerako omukyala omulala ngono youth MP bamuyita Nyamutoro Fiona. Nyamutoro Fiona ono yajja n'amagezi mangi okwongera ku ebyo Kenzo byayagala ne state byayagala. Era ono okumulaga nti wa mugaso nnyo gyali. Yamuyamba n'atwala ne yali avuga Kenzo nga driver we gwe bayita Nabil n'amufunira omulimu ng'akola mu OPM's office kati gy'akola okuvuga wepole emmotoka za Nyamutoro yazivuga. Kati omukyalo ono Nyamutoro Fiona teyakoma ku ekyo n'agenda maaso n'ategeeza Kenzo tulina okukola enteekateeka zonna okulaba nti abaana bano tubafunira emirimu n'okufunira ensimbi okuva mu gavumenti. N'abaga batandika okudraftinga proposals oba business proposals yazitambuze mu gavumenti okuba nga bazikola ki bazitambuza. Omukyalo ono ne bagezaako nnyo okukola proposals zisinga obungi. Proposal gye basooka yali ya milioni 10 okuva mu gavumenti wakati ne zirema ne bagitwala ojja ne Sale Musale. Era eyo ndoza nayo ne sente tezivangayo n'okutuuka kati bakyalomba nnombe nti proposal omukyalo gye yamuyambako okuba nti bakola okugitwala okuba nti bayimiriza groups zino zonna nga bwe zibasomedde wammanga oba kibuvudde katono okuba nti zigenda kulwanya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mwe mulaba kintu kino kya federation si federation. Eno si federation. It's a political wing erwana Robert Kyagulanyi Ssentamu emyaka 3 n'emyezi egigwamu najogera buli kimu ku ekiri ku video. Kati kuno nkuba musumali mu coffin ogusembayo mutegere omwami ono kikyakola. Era bakolawo association ne bakola draft oba ne bakola business proposal omukyalo na mukyalo ono youth MP Nyamutoro Fiona n'abatwala ewa Sale Musale kuba nga bafuna ensimbi nga bayita through Big Talent Fans Club Association okuba nti bafuna sente ezo nakati kyesimayo wazaabe batizivangayo. Era omwami ono Kenzo akozesa state machineries n'ensimbi okuba nti akola emirimu gye gyonna ng'alumbalula Kyagulanyi Ssentamu. Ebyadda ku radio n'anagira ngambize empafu eyo kya nti tali mbya bufuzi mu ka video kembazanyira bageti naye ebyobufuzi ajja biyingiramu naye mukulu njagala kubuuza ebyobufuzi ogenda biyingiramu ogiyise kabuyonjo nzigule terika givunaanyizibwako oba ekisooka ebyobufuzi ogenda biyingiramu ekitone nnyo nga wakoma mu senior 4 watula senior 4 watula senior 6 oina diploma oina certificate oina degree kubyonna toyina kyolina. Kati era awo bw'oba oyagala kwenkana Kyagulanyi kizibu nnyo okumwenkana oba ogenda kwingira byabufuzi. Pozi kyemmanyiko kimu basente ba LC3 okwetola eggwanga lyonna tekuli qualification. Awo osobola okujja ku LC3 kuba tekuli qualification. Kasitoba nga osobola okusoma erinnya n'okusayininga kuba chairman LC1 LC2 LC3 you can qualify. Naye beyond that level toyina wosobola kuyita kwekana Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati politics ogenda muyingiramu ng'ovuganya oyogera ng'olina office gy'okutte oba ogenda kukola kizibu. Bw'ogaa nti ogenda kuyingira ebifuzi nga bwe byogedde n'okulemesa Kyagulanyi ndowooza kiyinza okukubeerera ekizibu. Oba olinnye tractor majegere oba owalampya muti ki ogutawalampika ekyo kizibu nnyo. Okujja nga oli mu kusoma ate kyesimanyi nti obudde bunakukwata onoosobola obukwasaganya nakyo si kyangu nnyo. Kati bw'ogaa nti ogenda kuyingira politics oba obiyingiremu mukama wange genda mpola ojja kutomera bakuvuga nnyo. You are overdriven, please calm down. You are overdriven. Whoever driving you, please tell him, please DJ Pool otherwise bakuvuga speed politically. Either LC1 or LC2 LC3 kuokoma kuba tewali qualification. Niyo beyond that level tosobola Kyagulanyi kubanga noli yali amwepankako ya confesses le musajja ayina empapula kati gwe simanyi bakuvuga nnyo bakuwumuzeeko. Kati tugenze maaso. Omukulu ono ng'akozesa state machineries ne state contacts mu kulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu okufuna ensimbi n'okukozesa associations ne fund bases zonna. Ayambibwako security agency eya State House enekuuma mukulembeze gwanga ng'era baamu omusajja coordinator mu SFC gwalina okutambula n'okumukuuma n'okumuwa ebiragiro mwita Major Alex ono wa SFC commander era yamusindikira mukuuma n'okukola buli kimu ekyetaagisa nga asinzira ku order za mukulu Sale Musale ne Yoseri Tibahabulwa. Kati gwe atali mu B
amajiga kuumira ki mukulu tuvuddewo tugenze mu maaso ekisinga okwennyamiza abantu bangi bagamba Kyagulanyi Ssentamu tagaba ssente takola ki kati kankubuulire wali mubadde mwagala Robert Kyagulanyi Ssentamu ajje ng'amaasa ssente mu Kampala ng'aziba wakiki tukimanyi nti omuntu okubeera ng'osasula oteekeddwa okuba ng'okoze olina omuntu ky'omukolere n'akusasula siwulirangayo omuntu aga nti Kyagulanyi yansituza obutebe n'asansasula Kyagulanyi ng'asayo kompani esimu n'asansasula oba Kyagulanyi abadde naye ku stage ne tukuna n'atasasula taliyo tali azaamaanya ate nawe mwabadde mukoze business naye agituukiriza obujulizi mbulina I personally mu music industry obujulizi mbulina kati mwabagamba tasasula ani gwe yali azaamanyizaako taliyo kubanga ekyomu kikosa nga propaganda tagaba ssente omuntu yenna amanyi kye tuyita ensimbi okuzikozesa n'okuzitegeka tasobola kuva mu bbanga n'akuwa ssente nga tolina kyokoze oba tolina kyomuwadde abafere n'abafuna ssente zitaliko mayitire bebakera ku makya ne basaasanya ssente nga tebalina kigendererwa ensonga lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu musajja mugagga nga takubako ndulu nti ndi mwavu one amanyi kye bayita managing finance asobola okumanaginga ssente ze ateeka ssente weina okugenda kati mmwe mwenna abayimbi abamulaba kyamulinga essala yambwa lyansenke nti omusajja ono yagaggawala atya yamanya nti bwe nkwata emitwalo 3 akasawo ka semiti kasobola okunsitulira omusingi n'akikola yamanya bwe nkwata miliyoni esobola okusenda ettaka ku biiki yange n'aziteekawo yamanya nti bwe nkwata obukadde 5 ba 10 n'engula ettaka mu myaka 10 lijja kufuuka ekizibu n'akikola n'azimba ennyumba ye nga mutunula mu Muliro ddawa ezaafikkawo agenda okulanga byakozeeko mu myaka egibikya bimumaze kwe kutandika okugula emmotoka ez'ebbeeyi nga mumulooza nti yeejalabya bw'avaawo n'atandika okuzimba emizigo gy'abapangisa ng'akozesa ensimbi ze z'akola Kyagulanyi tanyoomangako mulimu Kyagulanyi ne bwe yabanga ne sho nnya olunaku ng'azituukiriza n'agendayo abalaba balanga ku bivulo temwagala gendayo njagala ombulira esheemu gye bayo kyebyuma nga Kyagulanyi tagenzeeyo nemwenna abali mu kulumba olumbadde lwa Kyagulanyi Ssentamu bali balanze ku sho ne mutagendayo ebyuma by'abasajja ne babyokya gwe njagala ombulira esheemu kyo Kyagulanyi gye bamulanga ng'akimati yakutte ssente n'atagendayo teriyo ne balanga sho nnya nga yazikonfirmiza ajja kubeerayo abeerayo ate ekisooka Kyagulanyi talina malala mu ssente kasita mukkiriziganya nti miliyoni 2 nja kuyimba era kasita atuka ku sho nga yakusaza nga boyi wange omanyi oyinawo ssente mmeka mwana shensaze kwata akakadde Kyagulanyi agatuli kwatagana olulala boyi kansoke ngendera zino abasigadde mukwata bannanyiri bivulwa amataayi ne mbakuba ebikonde ne muwamba buli kintu mugenda njagala ombulire nti Kyagulanyi yali alwanye ne promoter yenna ku music ng'ategese concert kebere Bulaaya kebere wane wakati kibangawo gomuyita omukodo gomuyita atagaba nenga ate buli kyakola kyonna mu ntandiko yakwata ssente ze n'aziteeka mu investments abasigadde mwabeeranga mu 5-star hotel e Dubai mu America mugenda mu lodge mubeera n'abakazi 5 ssente muzikozeho bintu by'ekisiru mutambula ne group abantu nga 8 ogenda okwokereza nga ssente z'okuza omukato zitabawo kati jiri yasooka n'akola ssente ze n'aziteeka mu investment kati kyekibaluma kyekizibu kye mulina bannayuganda akajja obunaku keemanya Kyagulanyi yamanya obunaku bwe mu ntandikwa ne yeesetinga ate teyeetadde ku pressure ya nsimbi kyovula nti asobola okutuula ewuweko eka zo 25 magerere g'atuddalirira talina kimutawaanya abamusooka music industry bali mu kukolima okolima ki nga tewategeka tuvudde waawo njagadde bawako just kubalaga bulazi kale tugenze ku nsonga nga bwezimidde ombadde mpitidde obuyitizi obukulu ono Edirisa Musuuza ekisinga okutiisa n'okusisa nti mwenna abagenzi mu kabiina ka Federation temumanyi nti muli byabufuzi era mulwana Kyagulanyi ne mu mulwana empola olw'ensonga n'obubiina buno bwe yateeka obuno okulwana lwa Kyagulanyi businga obungi bukabatwahanga entulege tinensimbi ezibapangisiza okubaliisa okubatambuza bazikaaba ng'omukulu tazibawa amala n'obudde nga tabalabyeko olw'ensonga nti ye ate mu kwagala ensimbi talina yamukwatira nsawo
ng'owulira ng'okooye ng'otambula naye ng'ate abasinga obungi n'abakulira group zino abamu basulako ko n'amasimu bugenda okukomekkereza ng'ate SK Mbuga yabagulidde amasimu ng'ate bakolera Kenzo ndoza mukitegedde bulungi nnyo abantu abacontrollinga n'okumanaginga Eddie Kenzo be bano wano wammanga era temuddamu okugamba nti aba federation simanyi kiki mwina kye mutamanyi muli mu political arena. Eddie Kenzo acontrollingibwa MK project era nga abaana bano n'obinja bw'ensomyi bonna buli under MK project era nga promotinga MK project ekyo mbadde mukimanye. Eddie Kenzo ali under Salimu Sale control, ali under control ya Sulaiman Kabangala, ali under control ya mukulu gwe Ezra Mugisha owa Horeb Services. Ali bano bebavunanyizibwa ku Eddie Kenzo okumukontrolinga. Kuliko MK project eya Muhoza, kuliko General Salimu Sale kwanda naho, kuliko Sulaiman Kabangala Mbuga, kuliko Ezra Mugisha owa Horeb Services be bantu abamukontrolinga okubanga akola byayina okukola. Ndozo mutegede kati tekikyali nti kiri mu music wa federation no, tuli mu politics guno gwe musumali gwensembayo mukuba agutegere bulungi nnyo ense mutegere. Tugenze maaso. Kati tugenze mwe nambade mugamba simanyi promoting music ya akola bekikati muwulire wane wali film. Kandi bavire ku ntono. Omukulu ono Edis Musuuza gumuyita Eddie Kenzo ng'alimbe obufuzi bwe nga yeekwesemu ng'omubi anyigira mu nzikiza kuba tosobola mulaba. Ne bwanyiga emirundi gyonna abanga akunamidde muzibe kubanga munna etana kyagenda kulaba. Omukulu ono ebintu byabikola atya? Ng'akosa timu zenda ze mutawulirangako, ayina timu gye bayita Eddie Kenzo Gold eyo nayo gyeri. Ayina timu gye bayita Eddie Kenzo Official gyeri. Ayina Big Talents Fans Club Association eno gyeri. Nga kilabu zino mbagambye mulimu gwazo gwa kuvuma Robert Kyagulanyi Center mu mulimu gwazo omutuufu gwa kuma Robert Kyagulanyi Center mu endala za promoting music way n'okukolagana ba state mafias o promoting music way ku online wa na buli wamu wonna. Timu zino zina WhatsApp groups omuli n'abantu abenjawulo ng'ogasseeko n'emikwano gye kuba buli muntu abeerako n'emikwano gye. Omulimu gwazo gwa kusharinga link eza buli video ba audio ya omusajja ono Kenzo mu buli group nga balagira abantu okulaba oba okuwuliza music wa Kenzo n'omusaasaanya nga singa kakutanda no banga oli mu group eno no banga tasobodde ku sharinga link eno bagwe kenyini kulaba video eno kikuviirako okugoba mu group eno mbagirawo nga nabo gisimufungize kuba tebeetaaga kumanya. Kati bwe mbanga muri omusajja alina obubinja buno bonna nga promoting music nga bakozesa state machineries kati wulira bulungi nnyo. Alina n'omukyalo omulala ali ku Facebook ng'ono y'omulimu gwe gwa kutambuza kunoonya baane bagenda kusharinga music w'omwami ono. Ng'omukyalo ono gwe mumanyi ku Facebook bamuyita Serena Sise. Ono omukyalo asinga okukola omulimu omunene mu group za Kenzo ne ku online okuba ati promoting music wa Kenzo ku Facebook ne ku YouTube. Era omukyalo ono y'omu ku bantu apromotinze nnyo channel ya Eddie Kenzo ya YouTube. Nti n'olunaku lwe yasooka okukoona akakadde k'abantu ba subscribers omulimu gwali wakati wa Muhozi Project State ba State Agency online inroads ne international promoters bateekamu ssente okuva mu State House Direct. Kati omukyalo ono gwe bayita Serena Cecilia y'omu ku ba online warriors ba Kenzo aba promoting music way. Gwe soka weebuuze. Ba artist bona mu Uganda abasinga mungi bakajja bategere kye bayita YouTube channels. Era ndabula wefu mukulembeze wa Robert Kyagulanyi Kenzo dasinga mu Kyagulanyi music. Koza lwaki YouTube channel ye badde eri wansi kati ya Kenzo kubanga ono bamukozesa oba akozesa state machineries okukola buli kimu kibaagala okulaba nti bamu promo oba bamu hyping asinga Robert Kyagulanyi Center mu buli mbeera yonna kati. Kyovula bayavona aganti nze enyimbe zanzirwe mitwalo bwegiti nezo tezira kubanga bakozesa state machineries ne funds okozesa ba international promoters kusendezo mu omusolo both local ne international nga bayina mu Africa abayina mu Europe abayina mu America nga bakozesa state funds o promoting ebintu bibino kasasiro we nenga bayita mu systems zonna nenga omukyalo ono y'omu ku bantu abakola omulimu ogwo okuba nti bakola ebintu byonna bw'oba ababaga simanyi ayina ba supporter banedda kino bateekamu ensimbi empya n'enkadde
okufuna ba subscribers okupromotinga music kati wano wetulaga wansi omugendo okuwulira nno ekizibu era nga nona akuganda oba tosobola kutambuza music wa Kenzo n'okufuna ba subscribers osobola okuva mu group eno ne weyongerayo era bangi nnyo abatasobodde genda ku mateeka abo abakitegera ndo musajja alwana Kyagulanyi ne badduka nakati bakyali mu group zino. Abantu bano babatuuza ekiro ne bateekamu ensigo ebagamba nti mukole omulimu guno promotinga Muhoozi project no promotinga Kenzo mugenda kufuna sente n'ebifo mu government empya ya Muhoozi project oba ya Muhoozi ng'afuuse president. Kati baana bawala de baana balenzi olumba babula ekyokulya babula ekyokunywa nenga omulimu gwalimu promotinga Muhoozi project na promotinga music promotinga platforms za Eddie Kenzo kuri YouTube, Facebook, Twitter buli wamu n'okwogera buli kimu kyebaagala nga bakozesa state machineries. Afuna atya viewership ne sponsorship na buli kimu. Mubadde mula omwami ono ng'afuna nnyo kye tuyita sponsorship anafuna simanyi company y'abayindi yamuwadde okubeera ambassador webe. Bino byonna Jeno Salimu Sale Muhoozi project nga bayita mu state agencies olwokuba nti baagala okulaga public nti ono omuntu ali favored era w'amaanyi. Salimu Sale adiringa n'abayindi n'abachina kyanguyira nnyo Salimu Sale okukubira kampuni y'omuyindi yonna ewe Kenzo obwa brand ambassador oba muwa sponsorship mu kintu kyonna kyaba yeetaaze. Kati zonna ze mbadde mula simanyi afunye sponsorship eno afune entitlement mu group eno oba mu company eno zonna order from Muhoozi and Salimu Sale kuzabo kitegedde bulungi nnyo. So tabalimba ndi mu Uganda yasinga okuyimba bayimbi mawulaba oba ndi yasinga okuyimba abakyane bamulaba zonna halo nze gundi mutabani wangu bwati mukolere kino bwekiti ne kijja mawulire ne waite emyezi bwegiti myaka bwegiti mudamu kyuliyako ndi yakoze kino nedda kubanga kiba bagala kuhypinga muntu na kumuteka moli kulaga nti asinga mukulu Kyagulanyi Center naye ekyo tujja genda mpola katugenze maaso. Omukulu Eddie Musuuza era agenda maaso promoting a music way nga yeyambisa sente z'omuwo musolo ne contacts ze balina okuba nti bakola ebintu biro byonna okulaga nti yasinga amaanyi ku international level ng'akozesa sente za state okugula n'okwogereza international brand companies okubanga omuntu ono abeera nominated ku awards ezisinga obungi z'abagenzeeko. Kino kirimu omukono gwa Salimu Sale n'ogwa Muhoozi. Award ezisinga obungi zonna ziri state funded 100% nga Salimu Sale ne Muhoozi bebataddemu sente. Tebayo muntu yenna akulimba nga aina brand ambassadors mu Africa abamutwalako ebivulu kubanga tibaga nti bakitegese nti kya Kenzo no bamutwala ngo mu promotinga awards ezibeerayo bikibira nga bakozesa sente empya n'enkadde n'endala bagulangule kuba yengo omuntu tasobola kukwata wadde omutwalo gwa $1 aguteeke mu kintu kyayagala okukola lwaki yasabiriza mpaka lwafuna ekintu ekyo nenga mbategeezeza zonna award nezo blandi oba zonna gundi zafuna ezo entitlement zafuna mu company zonna ziba za masimu wa Salimu Sale kino ono mukolere kino kiri mukolere kiri era kyovulaba nti buli kimu kimwanguyira nnyo okubanga akola. Kati waliwo olutalo ono lumufudde kyalina okubeera otalo olukwati wa Muhoozi n'omukulu gwe bayita Odrek Lwabwogo. Janet ayagala Odrek Lwabwogo, Salimu Sale n'akabinja baagala Muhoozi. Kati enemy wabwe asooka bonna era Kyagulanyi Center. Kati Odrek alwana entalo ze Salimu Sale ng'alwana entalo za mutabani we Muhoozi bo bakozesa Eddie Kenzo okuba Robert Kyagulanyi Center bagenda otuuka wali mu ntabo y'obufuzi nga tebayinaawo muntu yenna ali ku opposition avuganya nga bo kisigaddemu abantu babiri Odrek na Muhoozi kubanga Yoseri ali kutaasula otakeese tebamanyi nti ekyajja kubeera wajja kubeerawo naye gyebina kugwera bano abantu babiri nga kuliko azadde munne omwana mu bintu by'obufuzi. Tugenze mu maaso
ngaye bategeza tekitegeza nti ono mwami ali ku federation no federation jera mu kitegere mwe nabakingiramu babaleta mu kintu kyakulwana bakyagulanyi center mu byabufuzi so si nti muri mu kyakulwanirira nsimbi oba mu lukwalo kyakulwanirira kya corporate ekya corporate ngenda kibanyonyera ne mugenda gwawe ekigo ekya corporate wano ngenda kibanyonyera ne mugenda gwawe ekigo kati muwulire bulungi nnyo abayimbi mwenna mubaddeawo mulwanira corporate nga temumanyi nti federation bali bagiwandiisa dda ngawo nebitambula mu maaso naye gwe omuyimbi ali mu Uganda obadde okimanyi nti Salimu Sale nga akozesa Kenzo waliwo project ye mutamanyi ng'erimu promoter omulala era nga yali mu group ya Kenzo gwe bayita Kose nkidamu abayimbi mumanyi nti music wammwe yenna waliwo kye bagenda omuteekamu kye mutamanyi nga kiva wa Salimu Sale through promoter Kose nga ne Kenzo akimanyiko obadde mukimanyi kyekiriwa kikyo abayimbi mukimanyi bulungi nnyo nti ku biyiiya byammwe byonna muyiiya mufunako ekitundu kimu ku buli nsimbi ezifunibwa ku kintu kyammwe kyemukola tibwe guba mutwalo mufunako nosi 10 n'obusente obugwamu sente esigadde zonna ziraga luddawa temumanyi omukulu Salimu Sale yatula n'agamba abayimbi bano njala ba controlling ate mbataddemu sente nnyingi njala zizza ngenda zizza ntya kwe kutandika okuteeka ebibiina ebyo muyita simanyi wuma kwe kuteeka ebibiina byonna bitandise okuba nga biteekawo enforcement y'okunoonya n'okuŋŋaanya sere zammwe ez'abayimbi naye sere zammwe ziraga luddawa balina n'amagye temumanyi gye ziraga kati mwena kye mutamanyi music wammwe waliwo project eri under Salimu Sale ng'akozesa omulimu gwe bayita Kose nga ne Kenzo project eno agimanyi kuba ginawo mukono project eno bagiyita Cheza Mita abayimbi waliwo project mutamanyi bayita Cheza Mita project eno ya Salimu Sale ngeyita mukulu gwe bayita Kose promoter Kose nga ne Kenzo agimanyiko Cheza Mita ekola etya mu Uganda twayotanga amasanyalaze ng'oyota omwezi bw'okuggwako nga bakuleetera biru yo ng'osasula oba UEB yasindikanga abantu abajja basoma mita nga bakuwa receipt y'amasanyalaze g'okozesezza ba state mafias ne bajja ne baleeta buyaka ne babuteeka mu mayumba gammwe ng'osoma oteekako amasanyalaze go kuyaka bwe gaggwako toddamu kati music industry bagenda gireetera yaka waayo music industry music wamu bamuleetedde yaka wa music bamuyita Cheza Mita nga buli Cheza Mita ye yaka wa music w'abayimbi bana Uganda bonna Cheza Mita ye yaka wa music wa bana Uganda mwenna abayimbi eno ya Cheza Mita egenda kuleeta nga bw'olaba yaka owayumeme ne Cheza Mita bwegenda okukola ku music wammwe nga bw'olaba yakawawumeme buno omuntu batera mu nyumba n'oteekako by'omutwalo ne kabeera okwo nammwe Salimu Sale ng'akozesa omukulu ono promoter Kose n'ono musajja Edi Kenzo babaletedde project gye mutamanyi naye ng'ate buno obubiina bwa Kenzo bugimanyi bagiyita Cheza Mita Cheza Mita egenda kukola etya bagenda kuddira buli kifo kyonna ewazanyibwa music wa Uganda bateekewo kamita kano nga buli luyimba olukuba mu kifo ekyo ng'olwa musajja munna Uganda luyina sente ze balusasulira automatically ompuliriza bulungi nnyo
buli luyimba oluzanyibwa ku TV, ku radio, mu hotelo, mu bara, mu disco, mu bikaali, buli wamu wonna pozi n'okwetoola East Africa wonna bajja kubawo ne ba agenti abontalinga music ebbaala ezikuba music wa Uganda. Tikasitolo kuba oluyimba kamita kalinga kalipotinga nti wano bakubya oluyimba bweruti nga bafuna notification nga musindikira ebbaluwa nti alina okusasula ssente ku luyimba luyakozesezza. Ndoza mutegedde bulungi abayimbi b'e Kampala kati federation yammwe gye mubaddemu erimu nakano ke bayita cheza mita mujja kawulira ebyange ebyogera leero ne wayitawo ebbanga ne bijja kati mugenda kule kye bayita cheza mita ya Salimu Sale already aba sente eziva mu biyiye byonna sente azitutte kati gwe mukulu nnyini luyimba ogenda kufunira muwa. Etteeka Dr. Hildamani ali mugezaako de drafting odireta mu parliament naye okuyita n'obuwayiro obulimu kusinziira ku kyemmanyi kiyinza okuba ekizibu mu okuddamu okufuna rights zammwe kuba rights nabagamba zibaga ti mwatundayo obuyinza bwammwe ku buli kimu kyonna kye mbadde mukola nga mulowooza nsaaga mugenda ne mugumbe wa Salimu Sale ne mulya ssente ze n'aba wa promota ssente ne mukola buli kimu nga temmanyi kye mukola. Kati cheza mita ejja ye yakawa music industry mu Uganda. Naye kambuzeemu nga ffala Sale ssente zino ogenda ziri otya era olina budde kyo bugenda okunganya ssente zino. Gavumenti yammwe egenda essaawa yonna gavumenti egenda naawe kennyini tolina budde ku nsi mugenda kulya mutya ssente zino. Naye kimanye music mu Uganda kye kimu ku kintu ekijjako abantu ebirowoozo n'okutambuza omwenge. Golowooza singa oluyimba olukubibwa mu bbaalo bw'abantu bonna lukyajingibwa $5 oba 10 buli olulukuba okuva ku Monday paka ku Friday Salimu Sale via cheza mita aba akoze ssente meka mu lunaku lumu. Nywa amazzi gange aba akoze ssente mmeka mu lunaku lumu mu wiiki akoze ssente mmeka omwezi akoze ssente mmeka. Kitegeeza mu mwezi mwe mukaana obuwumbi 32 naye ng'obuwumbi buno si bwa ba musician obuwumbi bwa ssente obwo bwa Kenzo ne kagurupu ke ng'abantu 3 abasigadde bujjuliriza nga muwole balaga twetaaga abantu bangi naye ng'abantu abo bazza basinga obutumanyi kigendererwa biliyoni 3.2 ziri si zammwe si za music industry za Kenzo through his associations zonna zalina mu kibiina kye kya Big Talent. So see on behalf of all musicians or artists in Uganda, no, is just lobbying like any other lobber who can lob from the government. So he's just using the big number to get that money, because you know when you have association, they ask you for members. If you don't have numbers, they don't give you money. So he organized you, most especially the musician who are on his side, but you don't know the agenda of that gentleman. He's just to get money. The rest will be history because he has his own agenda. So much take it the Bujingo out of the Katikambazanire information, you know. Enda najireta ku Lwokutaano mulize bulungi nnyo mayenze byange byogera kate ng'omusezi agula essowaani
voice note no kanjuwe dakiika saa ziri 2 n'eddakiika kanjuwe dakiika 2 waleko munange kakati teacher ensonga z'omuntu oyo Kenzo n'okumuwulira ng'ayogereza statement z'atera okukola ezo mbu yomba mutulemesezza nange nsobola obbalemesa sobola yingira mu politics wammwe nenkola kina mbalemesa basically ng'ategeeza mbu asobola okulemesa ani His Excellency Bobi Wine. Kenzo ekimwogeza ebyo ebintu alina influence fine agirina influence alina influence za mirundi ebiri eri mu government then n'eriwa eri mu bazungu eri mu bazungu ejjetya abazungu abo bateeka NGOs e Uganda oba mu nsi ezikulakula mostly mu Africa NGOs ezo ziba nyingi nnyo batero ziyiwa mu nsi ne NGOs ezo ziba ne ssente empitirivu nnyo kati waliwo ekwasaganya ekikula ky'abantu ezikwasaganya gundi enzikiriza kati beba owulira mbuno Illuminati kati then wabaawo abalala nga bo bakwasaganya mizenga bisiyaga basically bisiyaga nga bo batunda ekyo okitegeera kati waliwo abalala bo ng'ate bo bakola ku gundi ku ndwadde kusaasaanya ndwadde mu nsi zaffe okitegeera byonna bitambulira ku New World Order kukendeeza muwendo gw'Abafirika kuba abazungu balowooza Africa at any time esobola okusigala nga yaabwe oba Africa at any time basobola okumalamu abalimu ne basengula abaabwe nga babazze eno kuba ffe batulabanga abatalina ki mugaso kyobola era amadagala agasinga ge bawa Museveni ne bamuwerako ssente najja n'agema abantu baffe ne bakuba abantu baffe ne babagezesezaako buli kimu ne babagezesezaako so mukwano ezo gundi NGOs ba identifyinga omubeera abaana abaagala okuvaayo abaana abalwana okututumuka ba identifyinga Eddie Kenzo mu nnyimba ze ezasooka ne bakuba oluyimba lwa Stamina ne lutunda nnyo baagala nnyo ba upcoming abo kati ba upcoming abo basooka ne bakubira essimu ku story gye nfunye ku baana abamu basooka ne bakubira essimu ne bakuyita ne bagamba twagala ku promotinga twagala kufuula namba emu ogenda kuyitimuka n'ebweru yonna ojja kukola ki ojja kugenda ng'ogenda office oyinza osooka mu y'abaana abagundi batera kutandikiza mu zino ez'abagundi ez'obukaba like tambuza butambi kukwata bu video bw'obuseegu bakwata akatambi k'obuseegu bakutega abakazi ne bagamba weebake ffe wano okutandika okuteekamu ssente osooka kwegatta n'abaana abakazi bwe bati ne bakwata obutambi okitegeera obwebuseegu ate mu kukwata obutambi era bagamba tolina kukozesa kondomu tolina kweprotectinga ng'ogenda kwegatta n'abo abakazi n'abawala baba bakugambye okwegatta nabo ebiseera ebisinga era ovaawo na bulwadde yagalagaana ovaawo na bulwadde kabootongo siriimu ebwe bityo okitegeera actually mostly obulwadde obutawona nga siriimu bwe batera okutambuza bwe butyo kati wobuuka eyo office ng'okitidde oba ofunyemu enkenyera nga bakuzza mu office endala ng'era bakuba essimu bakusika eriyo bagamba jangu tojja kuyitimuka tojja kukola otya jangu wano tukwateko ojja fuuka ki w'amaanyi otuukayo nga bakutunuza mu nsonga yaki ya gundi ekyebisiyaga weewuunya ate kyekijja lasiti nga bakutunuza mu nsonga y'enzikiriza muffe tulina enzikiriza yaffe biki oba osobola okukkiriza kino ekintu naye obukwakkuliza osobola okuttira omwana wo osobola okutta mu osoosaddaaka maama wo oba osoosaddaaka ki osoosaddaaka omuntu yenna yenna gw'oyagala omulala batera basaba abantu basatu oli omuzungu waatumalawo wa controllinga population yaffe muganda wange we batta abantu eri bakutaayiriza mbirwadde wano bakutaayiriza mu kutta abantu bogwe kennyini kwennyini kufuula mutemu gwe kennyini kuluzinga mutima kuluzingaako obuntu okitegeera otuuka okutirimbula ababo bwewasaddaaka Illuminati kufuna bugagga kati option weegaanye era n'ogenda basobola okuddamu ne bakutrackinga ne bakubira essimu bulungi ne bakufuna ne bagamba jangu wano office ezo ziwulya zikubira essimu kumukumu nga bakwetooloola kayumba w'osembayo mweno nga bagamba tugenda kufuula star ffe tiketi era wano NGO gye tusaavinga
NGO tufuna tiketi buli kimu visa byonna byonna gwe teweeralikira visa oyagala genda mu America oyagala genda wonna wonna ojja gendera bwereere actually n'okuva wano ogenda vaawo n'emmotoka yo ne ssente ezitandikirako ogenda opangisa ennyumba ennungi naye beeba abalina ebitone nga bakulabye osobola oli capable osobola okuyimba basobola okukozesa ekitone ekyo n'okikozesa okulikulutinga abalala okubayingiza muze ogw'ebisiyaga okitegeera mukama wange kati abo era ovaawo okkiriza ne bagamba tugenda kugezesa nga bagezesa era bali b'ebisiyaga tebalina ttabu bagwanidde okuba n'eddembe lyabwe ffe kya kintu kye tuvuga naye mwana tte okuyingira ffe okuyamba osooka yingira guno muze basooka kikkolako kati wokkiriza ne bakikkolako ng'obadde oli muyimbi ng'olwedde bakulabyemu obusobozi then nga bakugira oba obadde n'obwagazi mu bantu nga bakugira nga bakupuushinga nga bakuwa ssente bakolera buli kimu kati Kenzo akatiba keeko ke yayitiramu kaali ka muze gwa kisiyaga si butaagaliza si kiine gano these are facts omuntu eyagenda ne Kenzo Kenzo gwe yasangayo nga babali kuruutinga story gwevaako then n'abantu ab'enjawulo abazze bawa stories zino nga zifaanagana era zikwatagana era byebintu byebimu ebitambula kati nze omuntu gwe njogerako yaliyo nga Kenzo ayingira mu ebyo ebintu ng'ayingira mu yalina mu katiba ka bisiyaga offices ezo zonna zisangibwa Makindye mu bifo ebyebbeeyi bwebito ne mostly Makindye bajjudde Makindye osanga apartment nga bagipangisiza ng'erabikanga maka naye nga munda office era mubaamu n'abazungu mu ezo offices mutera obaamu abazungu n'abaddugavu bannayuganda be basookerwako then n'abazungu ne bakola ki babeeramu nabeera okitegeera era be bantu abasembayo okuyingizamu ebyo ebintu n'okudirectinga okusomesa n'okulaga agenda yaabwe nga weetambula abazungu be bakubangula olira mukama wange mwebali mu Uganda omwo Makindye bijjudde Makindye offices zijjudde Makindye naye NGOs zezifandinga abo abantu zeziyimirizaawo ezo offices bweziti era bakolera NGOs okitegeera ne visa bofuna visa si kizibu kati omukulu oyo ayita mwaka akatiba k'ekisiyaga olya ssebo n'atandika ebyayimba n'ayimba ennyimba ze dakiika 2 omulaba bamuyise ku gundi bamuyise ku BET bamutute ku stage ez'amaanyi zonna bamusika ku mukono buli wamu bamusika okitegeera ssebo bakufuula sitabi bw'ofuuka ekyokulabirako oli ku lutinga abalala era abantu bangi the likes of Guno abayimbi bangi Harmonize n'abayimbi abalala bonna era Kenzo ne mu nsi endala eza Africa zabadde akampingamu abadde ali ku lutinga bayimbi era ng'abayingizamu ogwo muze batunuzamu ekyo ekintu nangeri gye basobola okufuukamu basitofuna BET ye gy'atunda ng'alaga abantu mbuno bano abantu basobola okufuula kyoyagala kyonna ng'okozesezza mubiri gwo era ezo statement yazikolangako emabegakaawo use your body to get what you want mbw'osobola okukozesa omubiri gwo n'ofuna kyonna kyoyagala ebi statement yali atera obyogerangayo Kenzo era ze slogan zaabwe ze bakolerako abo abantu so oyo omukulu kyekyo ekintu kyolaba munnange NGOs ezo bwezito ze zimufudde ow'amaanyi ne bamututumula bamutambuza ebyo byonna byolaba ebyo byonna kati akakolyo kaliwa statement gyatera okukola eno mbuno njagala ku mbuno mutuyingirira naffe tusobola okukola ki tusobola balemesa politics wamwe naffe tumwonoona ng'ategeeza his excellency Bobi Wine owulira kati jjukira zino NGOs zonna zibaakingiddwa gavumenti era gavumenti ezikola ki ezimanyi ne Kenzo bamumanyi era ne gavumenti emumanyi bamuseveni bamumanyi okitegeera ne NGOs zenyini bazimanyi okitegeera mukama wange kati ze statement zajjakola ngenda balemesa kumbe balina olukwe yalowooza mu ntegeera y'ennafu mbuno agenda vaayo atankule his excellency abaana baveeyo bamulumbe oli musiyaze okoze otya kyova era wajja mu media statement zatera ofulumya oyo omwami ng'ogamba abantu bo balekerawo okubeera gundi gyendi balekerawo okubeera abakambwe gyendi nawe bakkakkanye bagambe basizinge fire statement ezo olowooza lwaki azikolera ku media alina ekintu kyayagala tuve tumulumbe alage communities ze NGOs ze zonna bazirage ng'ayambibwako abo abasajja nga bamwenda alina abantu abamuli emabega by the way bakalugire bamwenda abo bwe batyo
bakola amabaluwa bulungi ne balaga omusajja ali bubi abantu bamuli bubi people power basically people power be bamuli obubi people power era tova bakwata opposition nga ono gundi Asumani basalirwa yatambuza etteeka ly'ebisiyaga era bano bo bagala tunda ekifaananyi kiraga mbuno opposition yesinza pushing ekyo ekintu era opposition eri obubi abali b'ebisiyaga kati ono omwami abaana ne bavaayo ne bamulangira ebisiyaga ne bakola batya nga ye ekifaananyi kyatunda mu people power eri hostile eri community y'abasiyazi eri hostile eri new world order oli yasaba mukama wange kati ye statement yagamba ajja tulemesa nga yalowooza ajja bikozesa okubrandinga people pump tuli hostile eri abasiyazi bali abazungu ba blocking his excellency batandike n'okugaana abaana abasinga okufuna visa okufuna gundi empapula ezibatwala for asylum mu nsi ezo z'ebulaaya kasita oba ng'oli attached ku people power kasita oba ng'oli attached ku nuupu okitegeera kati ekyo kenzo kyayogeza yalowooza asobola okutandinga ge community against people power era ffe tuli hostile eri abo abantu abasiyazi tumuvuma tukola bwe tuti tuvuma abasiyazi tukola bwe tuti ekifaananyi kyagala otunda era engeri gyayogeranga gyagamba gyasobola olemesaamu mbuno ffe ebyaffe asobola olemesa naffe politics waffe kyekyo ekimuwaga ssebo oyo omwami obwo NGOs obwe butyo bwonna buno obwamusikula kati yalaba wakitalo nnyo ayina amaanyi mayitirivu nnyo okitegeera Chris waliwo musajja Chris yalina gundi yalina academy Kenzo n'academy naye yali agirinamu shares ya academy naye ekyasibya oyo mu biru ekyamusibya mu biru Chris mu biru ekyamusibya bali basiyaga abaana b'abandi mwezi academy Kenzo yalinamu share mu academy era omuntu akyebuuza ekibuuzo ne badda n'emipiira ne batandika okudda mu talent abaana baagala talent kasito balina ne talent ne badda ne basambi b'omupiira abaana ba academy ne batandika obba recruiting era ngeri ebintu bye babalaga ebintu ebirungi the moment olwala bwoti n'ofuna sirimu nga weegasse n'abakazi nga bakulaga tolina makulu era batokyalina mugaso gye bali gwe nga bakudampinga abaana bayitirivu nnyo ku ground abayisemu embeera baserebu bangi abafunye obulwadde mu ebyo ebintu bwe bityo ab'endowooza ennafu abaagala ebyamangu kyobola Kenzo ye ebyo ebyamangu weerabe buno obuwumbi n'alaba nga amazeeyo baagala ebintu byamangu bamanyira ebintu by'omukeeka tebamanyira bintu byakutoba okitegeera so olwala siriimu bano abawala be bakukutte bano ku butambi ne bakwata ku butambi bw'obuseegu Katonda n'akusaasira n'otalwala siriimu then making sure mpaka ozannya obwo obutambi mpaka woofuna siriimu mpaka we bakwasa siriimu nga bakudampinga oba tokyalina makulu kasita oyingira biri ebintu bya Illuminati bino bakuteerawo embeera bulungi ne bakulaga mbuno ssente simanyi oba ebiri ebintu bya Illuminati simanyi ne bwe enzikiriza gye batunza abantu mbuno okusinza sitaani era kati nina ka video kenyenda okuzannyako ono Niyonzimana owa House of Pigs Ministries International ku Storyland wali ayina ekintu kyeyogedde mu ka video kano gye bugaggwerera kikwatagana eky'omwami ono kyayogedde mukawulize mupe mu dakiika nga 5 ngera kazanya omuntu gw'otoliddamu kulaba noga nti ekibiina kyonna nga nawe kwoli obaddeyo miliyoni emu nawe njagala mukakase ate era wooli mugenda kulaba ekikwatagana ekyomuvubuko n'ekyomwami ono lindako lindeko katono nawe njagala okubya kampeni yonna bisiyaga kampeni yonna amateeka gonna ogogeredde okujjako eri ebisiyaga teri kinsanyusanga mukwano gwaffe oyo Bobi Wine amateeka gonna agogerera atuuza ne press conference waliwo etteeka eritayita mukamwa nti bayisiza etteeka ly'ebisiyaga twamuteeka ku kisenge nga bali mu kuliteesaako n'asirika
twabadde mu lumbe lwa Katolo bwama n'agamba nti abavubuka abayimbi mu kitegeere tono omusajja tabaagala neŋŋamba nti agenda kusiimako olumu agambe wakiri nti abaagala yayise etteeka baleme bayusa bubina abavubuka mwina kye mubuuza nti statement y'omwami ono abadde ayogera ekwataganye ne Yonzimaana kyembadde njagala mu statement zino bbiri zikwatagana kyenjagadde musokemu tulimbya bufuzi abantu abo batajja kutegeera bulungi ate nga sijja bakatika kukutegeera babino ebintu olumu okubitegeera biyinza okutwala obudde mule nti Yonzimaana ono owa House of Pigs Ministries International wali ku Storyland mulabe nti statement ye teyawukana na ya mwami ono byayogedde kubanga ono y'omu ku project ya Muhoozi ate n'oli project ya kankaddemu ono katono nnyo kankaddemu ono amateeka gonna agoogerera foyo Bobi Wine amateeka gonna agoogerera atuuza ne press conference waliwo etteeka eri tayita mukamwa nti bayisiza etteeka ly'ebisiyaga twamuteeka ku kisenge nga bali mu kuliteesaako n'asirika twabadde mu lumbe lwa Katolo bwama n'agamba nti abavubuka abayimbi mu kitegeere tono omusajja tabaagala neŋŋamba nti agenda kusiimako olumu agambe wakiri nti abaagala yayise etteeka baleme bayusa bubina abavubuka ndoza mutegedde omanyi okukwasaganya information ne gyetandikira ne gyokomekkereza ng'ogenda ogigatta omuntu ogitegeera si kyangu kale kansubire nti mutegedde bulungi nnyo mission y'omuvubuka ono mission ya Bujingo blog ompya kati yadde Katolo bwa Mbigere n'ekigendero kyabwe kyali ki oza mufunye bulungi nnyo okusukkako mbamba limbye bisinkana olunaku lonna mukama bankomere ayagala okunyumira video zonna okumanya mission ya Kenzo video ngera gita ku YouTube naye waliwo video gye nasooseeyo ya Joe eriko old is gold giwulirize yonna kuba ya myaka 3 olyoka ogattekeeno ojja kunyumira otegeere bulungi nnyo biki byenkugamba naye bw'onoolaba eno yokatogera ategeera nga tonalaba eri enkadde eriyo ndi mu ka t-shirt ka ame green katono kalimu wano ku stripes obuddugavu gyeri ediri yegenda okuddirira eno oba yes eno yegenda okuba empya naye eri yajjo nagitaddeyo jjo bw'olaba video eri nagikola emyaka 3 n'ogattako neeno ogenda kufuna ekifaananyi kituufu togenda kuddamu Gatsma Audio Federation simanyi mission oli it's a political wing abantu Robert Kyagulanyi Center so mukulu Yonzimaana Bujingo mission ya mwene mukunde muto ebikenzo n'abalamwe n'abarefugee tugitegedde era ke kabinja kali mu kutawanya Uganda mu music industry kabinja k'abarefugee politics kabinja k'abarefugee mu ggwanga ly'okubetta kabinja k'abarefugee konna kali mu kutawanya bana Uganda so sabo kitegedde bulungi nnyo atategedde era tojja kutegeera kubanga nnyonnyodde buli kimu kiba nnyonnyodde